Kubadde kuluma bujiji okuva mu bayizi b'essomero lya Greenfield Vocational SS Nakifuma mu disitulikiti y'e Mukono oluvannyuma lwa nnaabwe abasiniya ey'okuna okutandika ebigezo by'akamalirizo okwetooloola eggwanga enkya ya leero so nga bo tebabitudde nga kiva ku bakulira essomero lino okuli Ramadhan Muwonge ne Muhammad Senfuka batabawandiisa mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB. Ku mawulire agataliiko nfuufu olunaku olw'eggulo twakulaze eggulire nga abayizi bano n'abazadde balaajana nga n'abamu bazirise oluvannyuma lw'okukimanya nti abakulu bano baabayisawo abayizi tebawandiisibwa. Kyokka abayizi bano wadde tebawandiisibwa bakedde kunekaanekana mu yunifoomu zaabwe nga balowooza nti oboolyawo UNEB yabaddiddemu oluvannyuma lw'okulaajana. Embeera eyongedde okusajjuka abayizi be bakitegeddeko nti bagenda kutuula bigezo kubanga okwemulugunya kwabwe kwatuuse kikeerezi. Ekigenda kukola ki okusinziira ku byaŋŋambiddwa mu UNEB olwaliro tekigenda kusoboka. Nsaba tubeere bakkakkamu. Abamu ku bayizi bazirise ne basiba mu mmotoka y'abalwadde okutwalibwa mu ddwaliro. Kyokka embeera etanudde abayizi ebibiina ebirala ekiruyi ne bakimalira ku bizimbe by'essomero nga poliisi Nakifuma egenza okutuuka ng'ebintu ebisinga byonooneddwa era eriko omuyizi owa siniya ey'okuna gwekutte nga yasendabirwamu. Kino kijja abazadde n'abayizi mu mbeera ne balemesa poliisi okutwala omuyizi ono nga bwe bagibuuza nti singa bakulira essomero lino tebaalya ssente oba bino byonna byandibaddewo. Abazadde batulaze lisiiti gwe basasulira ssente ziri emitwalo 2.5. Ab'essomero ze basaba abazadde era nga abazadde basabye essomero lino liggalwe. Nenga ekyamazima ne gavumenti yennyini yeetaaga okuteekamu amaanyi okuinspektinga amasomero gano agatakola ki. Kyokka essomero lino lirina ne primary nga bakulembeze beeraliikirivu nti n'abayizi abagenda okutuula PLE omwezi ogujja bandibanga tebawandiisibwa mu UNEB. Emirundi ebiri ng'abaana ebibuuzo tebidde bya P7 abazadde ne tukigumira kati aba basiniya fo saawa zino tebatudde bibuuzo kati omuzadde agoyingewa. RDC w'e Mukono Hajati Fatuma Ndisaba n'omumyuka we batuuzeewo ku ssomero lino erya Greenfield ne balagira DPC w'e Naggalama okuliggala olwo abayizi ne balagirwa okudda eka. Okuviira ddala kw'essuwaani paka tuligadde tumale okunoonyereza ebikwata ku ssomero lino n'abantu abalirimu abaliddukanya. Asabye abazadde bulijjo okunoonyereza ku masomero gye batwala abayizi. Naye n'abazadde twebeereremu lwaki oleeta omwana in such a school. Oluvannyuma bagenze ku ssomero lya primary lya Happy Hills Primary School nga nalyo likulirwa Senfuka okulaba obanga abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu banaatuula ebigezo. Kyokka n'asanze abasomesa bonna badduse dde okwetegula ekibabo. Batudduseeko tetulina gwe tubuuza tusanzeewo omuntu omu ate naye yeekalakaasa bwekalakaasa. Omu ku beeyita baganda ba dayirekita akwatiddwa nga n'abamu ku bayizi basangiddwa nga basula wansi ku seminti. Lino nalyo RDC aligadde kutuusa nga nannyini lyo akasizza abazadde nti abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu bakutuula ebigezo bya PLE. Bigenda okuva mu kunoonyereza nga tulina poliisi yaffe wano byebigenda okutuwa nti lino essomero lyeyongerayo mu maaso oba likomawa wano. David Msika Lyankolo yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.